Ganya na ganywebwa muwangazi nebaza oyenna anindiridde okubeera nga nzija nnyanukule ebibuuzo ebikwata ku Kadongokamu. Post eno nagiteekayo nga 9 February omwaka guno 2024, naye mbadde sifunanga budde bubeera nga nzija ntangaaze ensonga eno. Ekibuuzo kino twagamba buuza ekibuuzo kyonna nga kya Kadongokamu oddibwemu. Omugoberezi w'omukutu guno nkusaba obuuza ekibuuzo kyonna nga kya Kadongokamu. Muzungu David Kadongokamu music analyst, ngenda kukuŋŋaanya ebibuuzo byammwe byonna mbyanukule nga mpita mu lutambi lwa video olugenda okuteekebwa ku YouTube. Bw'oba obuuza nkusaba obeere mulambulukufu bulungi nsobole okutegeera obulungi kinsobozese nange okwanukula mu nnyanukula ematiza ninze ebibuuzo byammwe. Post bwetyo bweyalaga, post bwetyo bweyalaga saba ebibuuzo byammwe ebikwata ku Kadongokamu. Obwolumu tubeerawo nga twetaaga okuba nga tutegeera ku bintu ebimu naye nga ate obwolumu betusobola okubuuza tebaliiwo. Kati Juliet Lugumya yagambye Muzungu nkulamusiza nze mbuuza lwaki ennaku zino abayimbi tebakyetanira kuyimba Kadongokamu, buli ajja akuba bibye kivudde ku ki? Lwaki Kadongokamu w'ennaku zino takyalinga oli Katose kandi Lord Fred Sebata Bamalayika Mukungu n'abalala gwe baakubanga n'owulira nga buli kimu kigenda maalidaadi? Ebibuuzo bibiri okuva ewa mukyala Juliet Lugumya. Mukyala Juliet, ekibuuzo ekisooka wabuuza lwaki abayimbi ba Kadongokamu tebakyetanira kuyimba Kadongokamu, buli ajja akuba bibye. Tugenda kutunuulira ebintu ebimu. Waliwo generation ebiseera ebisinga egenda n'ekyo ekiriko nti wetwabeerera mu Kadongokamu nga tanabeera w'amaanyi waliwo music owa band, ba Peterson tusuubira Mutebi, Basame Kasule, Thames Band, Cranes Band, African Go, Folk Afrigo nejja nebeerawo. Emabega twalinawo emizannyo jjajja ne gikwata akati. So buli generation ebeerako naki n'ekyayo, nti ojja kwesanga obudde buno nga n'abayinza okusikiriza abaana bano okuyingira industry ya Kadongokamu batono. Kati bo ne bajja nga batwalibwa bino bye balaba ensangi zino bano abayimba zino eziriko. Waliwo media nayo ekoze kinene nnyo okubanga eddibya bino ebyaffe, kubanga obudde obubiweebwa butono nnyo. Kale n'omwana eyandibadde nga yeetaaga abeere nga alina kyakola tasobola kubeera na kintu kiyinza kumusikiriza kubanga ne wanaaziyimba agamba bagenda zikubawa. Then promotion naye yatuuka okaluba, kati abaana ne bagenda ku kiri ekyamangu. Then waliwo government policy, kuva dda nadda nga gavumenti erwanyisa kintu kye bayita Kadongokamu. Kati yensonga lwaki olaba nti teswana kufaayo ti Kadongokamu ono bamusitule. Kati ate obuyambi obusinga n'obuwulira nga babuteeka mu bali basekinnoomo abayimba jenazi ziri ez'enjawulo. Kati ekibuuzo ekyokubiri ogambye lwaki Kadongokamu w'ennaku zino takyalinga oli owaba Katose kandi ebitone ensangi zino bitono. Kafero wamuwulira nti we yali ajja okuyimba yejja nga talina kimuleese, yajja kubeera nga ayimbira bantu, naye Rupiya yamusanga ku kkubo n'akola ki? Najja. Then edda ebibiina byalinanga groups tezikyaliwo, nga mu group omwo mubeeramu group bylaws, era kyali nga kizibu nnyo okusanga omuntu ng'akolera mu kibiina ekirala. Bonna baakoleranga mu kibiina kyekimu, ng'ekitegeeza nti neekuba kuyiiya baayiyizanga wamu, okuyiiya ebigambo, okuyiiya emizannyo n'okuyiiya ebivuga ebigenda okozesebwa mu bintu ebyo. Abakugu obudde buno baliwo batono. Waalingawo studios ezaagulanga ennyimba ezo, studios ezaali zegattira mu Wumpa, Uganda Music Publishers Association zaaliwo.
ekitakyaliwo obudde buno nti teri yagulanga kintu ng'agula gaddibenga lye. Buli omu yakolanga ekintu nga anoonya kubeera nga ajjamu ssente. Kati baatwalanga obudde okutunuulira omuyimbi gwe bagenda okuba nga bakola ki, bakolagana naye. Baamutunuuliranga nnyo, baamuwanga obudde, naye n'atwala obudde okubeera ng'akola ki, yeeteekateeka. Obudde buno tewali budde nti omuntu akubirira bukubiriza akeera n'ajja n'agenda mu studio ya gundi n'akuba oluyimba n'avaayo nalwo. Obudde buli nga ogenda mu kase ne mutwala omwezi kumpi mulamba nga mu practice nga muzimba bivuga nga mukikolera wamu. Kati obudde buno ekyo tekikyaliwo. Ndowooza n'abamu okwagala okwekusa bokka nti tebakyasobola agamba nti gundi jangu ku gita, gundi jangu ku gundi, tukole oluyimba luno tulukolere wamu. Buli omu ayagala atwaleko kake. Then ekimu ku ebyo lwaki ebigundi music ono takyali nga obuyiiya butono. Obuyiiya butono obudde buno betulina bawagizi b'abayimbi. Oli ogenda mubuuza, nze munaye kyova olaba nnyimba nga basudde, nze njagala basudde. Muwagizi waki? So ye nga ye muye nga teyeewuliranga muyimbi era nga ajja kugamba ozo owulira ennyimba zange zitambulamu ng'eza gundi, naye nga gwe onoonya basudde nti yeegomba Ddaani Mugula. Be bamu ku bantu be yageegeenyanga, naye ng'ojja kunoonyayo oluyimba lwe olutambula nga Ddaani Mugula ku ezo ze yasookerako nga tekikola ki. So ngenda kweyongerayo. Lukonge Bashir Kasozi Junior agambye nkulamusiza Mr. Muzungu, nze Kyembuza Kafeero omugenzi kati alina oluyimba lwe ya enseeganye yali ayimba kwani era yali ani nanyini oba oluyimba ensi eganye. Oluyimba ensi eganye wemba seerabidde oluyimba olwo lulinga lwa 98 ku Lutambi omwana wa Muzungu. Wemba seerabidde naye era nsobola okuyambako okufuna ekintu ekiri factio. Omwana w'omuzungu yes, lwe luno Olutambi olw'14, Olutambi lwe 14th album 1998. Olutambi olwo kulaba ku Gita Singers Corporate ya Kasuukira ne production. Then omwana w'omuzungu Musaayi gwange kwaliko Prince Ronnie, ensi bweto n'ensi eganye. Naye oluyimba luno ensi eganye okusooka kwa byonna alina omuntu gwe yali akola ki, gwe yali aluyimbira, era omuntu oyo kirabika yamugendamu nnyo kubanga yamuyimbamu ennyimba ezawererako ddala. Oluyimba nga Mponye obuwuulu, n'ayimba Nassanga, yayimba Nassanga, Mponye obuwuulu, Mbadde nkyamwagala, kati ne zino zonna yali agezaako. Naye olw'okuprotectinga gyali, wenjogera ku luyimba Nassanga ababadde mu industry musobola okutegeera gwenjogerako. Naye mutumiddeko. Naye nga alina omukyala gwe yayimbako, gwe yayimba ennyimba ziri endala nga yeegayirira, gwe yali agira. Seruyange Isaac agambye wasiibye otya ssebo, mbuuza Muzeeyi Sebata bakyali bafumbo ne Madamu Harriet. Ekintu ekyo twali tukilazeeko nti wajjawo embeera tebakyali bonna, naye obw'olumu batera okulabika we babeera mu concert. Ekitegeeza ensonga z'obufumbo ezo zibeera z'abafumbo, naye wano mu music obw'olumu tubalabako nga bakoze bonna. So ekyo kigenda mu nnyo, naye nga nkugambye nti waaliwo ko embeera gye mwawulira emabega eyo. Wile Selector oluyimba Jolongo olw'abazira Gita Singers, amaloboozi g'abaani? Jolongo oluyimba Jolongo mulimu Kase Music Recorders oba Katose kandi Wilson Kwita, ne mubeeramu Muyovu Moses Wamala Serwandagaze, mwalimu omukyala yali Lobina Namala, omukyala owokusatu gwenza obutategeera.
Then Matayo Fred agambye Fred Seremba nga aludde okufulumya okuva ku luyimba teweerumya yali azeemu okufulumya weebale kwagala Kadongokamu. Nange ndudde okutegeera oluyimba lwa Fred Seremba olupya naye nga n'olwo teweerumya yaddamu oluyimba lwe yakola emabega olumanyiddwa nga omulyango gwa Walumbe, that's around 97-98 lwe yaddamu. Then nomuto wange agambye Faustino Kabiito yafa mwaka ki era yaleka albumu zimeka. Ekyokugira albumu ze yaleka siyinza kulimba Omuzirango Sekiranda Enoch, ebintu byaffe tebiri documented naye Faustino Kabiito kyemanyi bamuziika mu Bende yafa around 2001 yaziikibwa mu Bende. Akaluso nno bakaŋŋamba naye kanva mu bwongo naye lwaki sensuwa temutuwa ku nnyimba ze anti temuzaagala jjangu ozigule olabe weesiizikuwe. Professor Hannington Maanyi sensuwa 1971 ng'ajja n'oluyimba lwe olwasooka olwamuleeta mu kisaawe. Waali akoze ebintu bingi era erinnya lya Professor yalijja mu kusuna gita. Pantileo Kibalama agambye Muzungu weebale kuweereza n'okutuukira ddala ku kinyusi kya music. Nsaba kunzijukizaamu agamu ku mannya g'abayimbi abaali mu bazira gita singers n'abakyala bannantawunyika era nga nakyo kyali kyekulirwa omulongo Katose kandi Wilson Kwita ze bayimbira awamu okugeza ani asaanidde okufa zi duets. Katose kandi Wilson Kwita kandabeko wano Katose kandi na mulina nga mbamuleetedde mu bujjuvu naye ate era ndowooza nali mbamuwandiikiddeko. Katose kandi n'ekibiina kye ekya bazira gita singers. Katose kandi Wilson Kwita ye yali director kati najja n'anoonyezaako banne be yatandika okubanga akolagana nabo okulaba nti ekibiina ekyo kitambula okugenda mu maaso. So kyatandika 1996 nga yakitandika nga ava mu United Sound Studios. Yalimu Kasiwukira, mwalimu Kasiwukira ne mubeeramu omugenzi HK era HK ye yamutwala mu kibiina ekyo okutandika okubanga akolera mu kibiina ekya bazira gita singers. So njagadde kunoonyezaako ku gamu ku mannya gamu ag'abantu abaali mu kibiina ekyo abayimba olutambi olwo ani asaanidde okufa. Okay, so far kino ndina wenkirabye. Ntawunyika qualified singers mwalimu omugenzi Nalweyiso Jennifer Nabwami, ne mubeeramu mukyala Robert Kagulire, ne mubeeramu Josephine Ndagire Nabitaka, ne mubeeramu Fatuma Nabaleke, oyo ne mubeeramu Fatuma Nabaleke, mwabeeramu ba Robina Namala, Robina Nakisozi, bonna bayita mu Nantawunyikamu qualified singers. Ekyo kyali kibiina kye kyakubiri ng'akikoze. Ne mubeeramu Namusoke Florence yayimba obulamu tubuliise. Abo be bamu ku baali mu kibiina ekyo naye nga abasajja baali mu bangi okugeza nga Kase, Moses Wamala, Emmanuel Sekidde, Salongo Deogrosia Sebuguzi, ne mubeeramu Gabriel Mulindwa, Kizito Zaavuga, ne mubeeramu Kasozi Njalayaga, John Ntale. Abo be bamu ku abo benzijjukira. Ne mubeeramu bano Abagabi Vincent Nsamba, ne mubeeramu ba Ben Nsamba, ne mubeeramu Vincent Muwonge, Catherine Namastovu naye yayitayo. Kale ebyo bye bimu ku ebyo bye nsobola okujjukira ebya wano okumpimpi naye nga ye Kase Music Recorders oba Katose kandi akyaliwo abeera wali e Buwambo akola emirimu gye. Nanfuka Hafisu agamba ekibiina kya Matendo Promoted Singers kyavaawo oba gye kiri.
Matendo promoted singers yavaawo ne tufuna Matendo band around 97-98 ne tufuna Matendo band. Naye nga kati wenjogerera ekibiina ndowooza ebibiina ebisinga byasigaza mannya kabanga wetuba tuli awo owulira Kabuladda nti ekola, naye nga yasigaza linnya, kulabako nayo tugiwulira yasigaza linnya kubanga tekyaliwo, nga Entebbe Guitar Singers tugiwulira nti Entebbe Guitar Singers. Ebibiina ndowooza ebikyaliwo ekya Vision, ekya Mathias Mulumba wa Lukaga, simanyi mwagala ennaku zino ndudde ogiwulira, ne Trust Productions, bye bibiina ndowooza ebisinga okutegeerekeka ebikyaliwo. Muyomba Hamis agambye nkulamisiza nnyo Muzungu, Kakumirizi ayina ennyimba mmeka? Sinza kulimba nnyimba z'alina, sinza kulimba nnyimba z'alina, naye nga ali around 200. Eddie May agambye ekirala ssebo, ennyimba za Kadongokamu tukkirize lubanga lugero omuntu lwanyumiza okuva we lutandika paka gye luggweera, naye abaziweereza ku TV stations ne radio bakubako bitundu awuliriza n'atamanya gye byaggweera, ne lutuleka nga muli asoma ekitabo n'akoma wakati olowooza obutaziwa budde bumala ku mpewo tekizikola bubi, wakiri balabye balekeyo okuzikuba. Mayombe Edward Kiberu. Kituufu, naye obudde buno tuli mu media business. Abasajja abatandika emikutu egyo bagitandika nga baagala kubeera nga bakola profits. Kati ebiseera ebisinga bagamba Kadongokamu takola ki? Kadongokamu ffe twagala bya bwereere. Teri programu ya Kadongokamu ng'eri sponsored, nti ate programu zaabwe ziri endala ze bakubiramu zino ennyimba z'abaana bano kubeerako ba sponsors, kati bo babeera ku ki? Ku gundi. Ensonga lwaki nti osobola okusanga nga ku station emu kuliko musical programs nga 3 olunaku, kyokka ye Kadongokamu n'abeerayo once in a week nga bamuwa ssaawa emu. Kati kino ne presenters okola aba ayagala akwateko wano akwateko wali ne wali, yensonga lwaki ezimu bagenda nga bazitemako, kubanga ennyimba ezimu mpanvu. Kati ng'oluyimba olusinga obuwanvu olwa Nakatudde oba Mimiiko Mujinga olwa Salongo de Grosia Ssebuguzi dakika 28, ekitegeeza oba okola ssaawa emu okuba olwo dakika 28, okuba oluyimba lwa Sepiria Mulumbe lwa Sembuse dakika 21, ekyenkana essaawa ennamba ogimaliddeawo. Kati yensonga lwaki abamu basalawo nti tezifudde zityo adda nagundi na lusogo, ne basalawo bakuweeko akatono k'osobola, naye nga kino ebazaako Kikaya College and Vocational School nti bo basalawo ne baba nga basponsoringa projects zino, naye naffe ate abantu tuli bazibu nti kati abantu abavaayo okubeera nga batukwatizaako ffe tetusobola kubeera nga tukola ki? Tuyimirira nabo. Era wakiri omuntu agenda kunoonya eri, naye ng'omuntu alaga nti afaayo ku bibye tebamutwala nga muntu. Kimera Vian agambye waliwo akayimba kakafeero ke yayimba nga agamba abatunda ebyokulya kambulako erinnya lyako bakayita batya etuufu. Ayina part 1 abatunda ebyokulya 1993, then 1995 n'akola ekyetere embiriizi, kubanga ekyetere embiriizi wooba owulira akugamba nti yaliko n'essenga kantandikira akaboozi kange wali we nali nkomye. Then Kato Fred agambye ssebo nsaba ombuulire ennyimba mmeka Basudde ze yakuba oluvannyuma lw'okufa kwa Kasozi. Yakuba oluyimba Abayimbi, n'akuba oluyimba Eggwala, n'akuba oluyimba Abakyala Kyabbeeyi. Ze nnyimba ze nzijjukira kubanga ndowooza Suzani yateekako ensi eno, zaali ennyimba nga 3, kubanga abakungubazi olwo bagamba nti lwe yasiibuza no yali alukoze ku gundi ku ntambi ze ziri ze yali ne banne. Then Bukenya George William agambye nsaba kunvuunulira kumanya ku bantu bennyini Daddy Basu be yali ategeeza mu nnimiro y'oku Buganga. Bukenya George William taatawo Basu mu luyimba olwo yalukweka, naye nga okusinga kwa byonna
abantu batunuulira nti yali ayimba Livingstone Kasozi, naye teyali ku Livingstone Kasozi, yali ku bantu abawerako. Oluyimba ennimiro y'okubuganga kyetaaga ndowooza nga tugenda kitundu ku kitundu ne tuba nga tusobola okulusoma, naye mu luyimba olwo yagatta Livingstone Kasozi, n'agatta Cecilia Naku, n'agatta Moses Katende, n'agatta Paulo Kafero, n'agatta ne Godfrey Ntabaazi oba Dikuula eyasooka. Alina waatuuka n'agamba nti Oweeri baamutunza kibanja Kiramba, yali lwe lumu ku lutalo olwali lubalusewo wakati wa Prince Joe Paul Kafero n'oyo Dikuula Kafero gwe yayimba Kiweneenya Amazina, then olina Dikuula amuyimbe Walujjo. Kitegeerekeka nti emabega eyo nti Kafero ba yatuukirira ono n'amusaba bayingire ekibiina kya Lukwata Gita Singers bayimbe, era ono n'amaliriza nga atunze ne ku bibye, kyekyo kyowulya Oweeri baamutunza kibanja Kiramba. So yagatta abantu bangi, naye ffe essira twaliteeka ku muntu omu, naye nga kubanga nti oli we baamutunza ne baleeta ssente mu Lukwata ajja ayimbe n'atasobola kuyimba. Abaali abakulu ba Lukwata be baani? Yali Moses Katende, Livingstone Kasozi ne mukyala we Cecilia Naku. Kati kyekyo kye nkugambye nti abo be bamu ku bantu be yali ayimbako mu luyimba olwo. Then babiri Joyce Banze Mbuzo omwami Muwonge eyayimba Saalongo w'embwa tera mu program. Saalongo w'embwa Saalongo w'embwa gyali, naye nze ebiseera ebisinga mu byenkola ntera omuteekamu, era y'omu ku mikwano gyange oyo ne muganda we Muyomba Lawrence mututeredde Gita Singers, ntera okubeera nga nkola ki, nga njira ku page kuno otunuulira ntera oteekamu egondize za yogerako. Edme yagambye Dikuula omutuufu Paulo Kafero gwe yali ayimbako mu kayimba ka Kiweneenya Amazina yaddawa. Dikuula Godfrey Ntabaazi akyaliwo, aligayaaza gyakolera, yadda mu byabuwangwa, akola mirimu gya byabuwangwa musawo mu mbeera ey'ebyobuwangwa, naye nga gyali era yayimba ennyimba kati ng'ezo ziwalujjo, n'ayimba Rogose, okuwa n'oweewange Rogose, n'agira amatikkira g'Omutanda, era atamanyi ngeri gye byatambulamu mu kutikkira Ssaabasajja wali Naggalabi, osobola okweyambisa oluyimba olwo. Magima Charles agambye weewala empeereza, mukazi ki eyayimba akabimbi ne Gerard Kiweewa yali Nakacwa. Then Paulo Ombusa agambye Saalongo Sensuwa yaddawa omusunyi wa gita. Simanyi nti ye Saalongo, naye mmanyi Professor Hannington Maanyi Sensuwa gyali, ne juzi wano etwali ku Big Back Valentine's Day yaliwo eyaggala ekivulu. Kanabe House agambye mukulu Kadongokamu aliddamu okutunyumira ng'edda. Kiyinza okuba ekizibu kubanga ensi ebiseera ebisinga egenda ekyuka. Kadongokamu waaligenda okuddamu okukyuka ng'edda ate alikyukira mu versions endala. Nga woolaba nti kati tulaba ba Gravity ne bajja ne bakuba zirap, naye nga zirap zaaliwo ba Matia Rima baazikuba dda. Kati bo ne bajja nga balaga nti kyekikola kyekiriko, kubanga buli ekigenda kidda, naye kiridda nga tekiringa kino, kiriba kyakyuka ng'ebivuga byakyuka obaolyawo nga n'emizannyo ate nga bakoleramu birala. Hexagon Zex agambye kwendi mbuuza Basudde yaleka ennyimba mmeka mu studio era ze ziriwa, weebale kutuweereza nze ttiimu aganaga. Yaleka olutambi lw'eggwala, okwaliko olwe eggwala ne kubeerako abayimbi n'abakyala Kyabbeeyi kw'ossa n'abalala ze baateekako. Ssennyonga Stewart agambye omuyimbi gwe baayitanga Namusoke eyali mu bazira Gita Singers eyayimba obulamu tubuliise yaddawa. Kyemmanyi Florence Namusoke yali abeera Kansanga mu Kibwa, naye yavaayo yadda ku luguudo lw'Egayaaza ejagula
oluvannyuma lw'okufuna ebizibu ebyatuukawo mu maka ge n'omwami we Omusudani. Yatuuka n'ava mu kibwa n'agenda n'adda ku ludda lw'egayaaza. Then Nambi Maria agambye tweyanziza omukisa gw'otuwadde, nze sigenda kubuuza wabula nsaba kutuma otugambire ku Moses Wamala atuteereko ku YouTube oluyimba lwe bayita mukyalawo ne mwanyuko ogobako ani. Mukadde wange Moses Wamala nga ntunudde wano, omukyala Nambi Maria agamba nti bayambe oluyimba lw'omukyalawo ne mwanyuko ogoba waani olubateereyo ku YouTube. Era sigenda kukoma wano, ngenda namunoonyaako ndowooza ku ssimu, naye kyemanyi oyinza okuba okamya ennume kubanga ne gino emitimbagano gyaffe tagiriiko. Mpoozi kyoba ogamba nti muzungu nfunire oluyimba olwo nkuweeyo ku ssente naawe obeerewo, ekyo ojja kuba oyanguyiza, ojja ddufuna mangu, naye ku kiri okamya ennumye. Then Kibuureremi agambye omukyala Cecilia Nnaku yafa mwaka ki era teyalina mwana muyimbi era yaziikibwawa era mwaka ki we yafa? Neyanziza nnyo ssebo. Cecilia Nnaku ye mukyala w'omugenzi Moses Katende, ye mukyala eyayimbanga mama wa Mpanga. Omukyala oyo batandikira mu Kadongokamu and Culture Company ne bavaawo ne bagenda mu kibiina kya Kadongokamu Super Singers, gye baava ne bagenda mu kibiina kya Lukwata wemala okugira yagendako ewa Prince Job Pokafero ne mu Bazira Gita Singers. Eyo yonna yaliyo nga akola emirimu, naye oluvannyuma yakola nnyo n'omugenzi Moses Balongo. Cecilia Nnaku yafa mu mwaka gwa 2004 yaziikibwa ku kyalo Luwanga Kalagala Mpigi. Cecilia Nnaku azaalibwa abagenzi Ssaalongo Celestino Kaweesi no Nnaalongo Topista Nakiryango. Topista Kaweesi gundi Celestino Kaweesi yafa emyaka 29 emabega. Then mama yafa no juzi mu covid ono owokubiri mu 2021. Obuuziza teyaleka ku mwana muyimbi, teriyo mwana muyindi amanyiddwa, naye nga kyemanyi nti Sise Nnaku ne Moses Katende bazaalayo omwana omu, Salim Semakula. Nategeerako nti yali avuga taxi, naye obudde buno sikyamanyi nnyo kyakola. Then baŋŋamba nti wamala okuzaala ne Moses Balongo yazaalayo ko ku baana oba abalala, nga omu atera okukubako nnya amasimu ku CBS. Then omwami Fred Sebata y'omu ku bayimbi nakinku, naye lwaki mwavu nnyo, oyo ye Tofa Kamya. Ekyobwavu siyinza kugira kugamba nti kino oba kiri. Kyemanyi ebiseera ebisinga waliwo kye bayita entuuko za Katonda yasobola okugaggawaza leero ate enkya munaye ne bukya nga tolina. Si ekyo siyinza kugamba nti kino, ate nkugambye nti musajja tanywa, nti oba yazinywamu mwenge, naye ate okubeera omuganzi tekitegeeza nti ssente. Jesse Conrad Sendawula agambye Ssebadduka ne Luyima bazaalibwawa. Matiya Luyima azaalibwa wano ku Lwemityana mu Nasingo. Then Christopher Mpege Ssebadduka yazaalibwa Nakaseke, naye oluvannyuma lw'olutalo olwabalukawo mu 1980 wakati we ne Apollo Milton Obote ng'ayiganya abayimbi, jjajja w'abayimbi bw'atyo kwe kubeera nga addukira e Butenga gye yatuuka n'afiira. Sebanye Job agambye maama omukwano guluma kufa bambi abadde tanaba kukutegeera kyekiseera gwe ogende ofuna omwana. Ani eyayimba ennyimba ezo? Oyo yali Cecilia Nnaku nebba omugenzi Moses Katende ne Cecilia Nnaku bayimbe oluyimba olwo okusooka mu around 88 ku lutambi ekiti kya baluyita kiti kya mwogo oba kiti kya mwogo kwe basooka oddufulumiza. Then oluvannyuma Cecilia Nnaku yaluddamu around 93 yaluddamu.
Then muhozi Frank Kagame agambye nkulamusiza Mr. Muzungu muyimbi ki eyayomba ne Basudde oluvannyuma n'afa ng'agenda ewaabwe mu kyalo ng'agenda ewaabwe mu kyalo. Nti obadde oyongerako nti okwava okuwanuuzibwa nti Basudde yafa busungu olw'okuyomba n'oyo. No, embeera eyo yali Lukaya kubanga Hamani Basudde waaba agenda n'atuuka e Lukaya yalinamu omugenzi Fiona Nakayiza so nga aba Zebra Associated Singers baali bakoledde awo ekyo kyali kikulirwa Fred Sebale na Wolovu ne omukyala we senior woman Irene Nakito. Kati Nakayiza kwe kusaba basooke bayimirire abuuzeeko baabawe olwo beeyongere, kumbe yali amusiibula obutadda nti Nakayiza waatuuka eyo yalwayo ekyawalirizibwa omugave agenda alabe ono lwaki tavaayo beeyongereyo. We yatuuka eyo yasanga nga abamu ku badongo be ate bali mu kivulo ekyo be bakola. Kale awo we wava okukyankalana okuwanuluzibwa ebyo. Ntege Nyindo agambye Lord Fred Sebata ayina ennyimba meka era entambi meka tapes. Ekyo tekiri documented naye ennyimba asussa mu 2. Ennyimba asussa mu 2. Then tapes ezo siyinza akugamba naye era oyinza omubalira roughly around 40. Kawoya Fred agambye Mr. Muzungu mbuuza omuyimbi gwe bayita Benison Semyalo yayimba n'ekizito zaavuga akyaliwo. Benison Semyalo ino n'oluyimba ku gundi Malaya Mulumbe ku lutambi lwa Hamani Basudde olwo lwasembayo lweggwala. Nawulira nti yabulira ku nnyanja. Abamu bagamba nti alabika yagwa mu nnyanja bw'oba banne be baamukolamu obwekityo bwe kiri. Kawoya Fred agambye tweyanziza nnyo ssebo nze mbuuza Lord Fred Sebata nzaala y'ebukomero nga bwe mpulira. Yes, Lord Fred Sebata azaalibwa wano Ekitoonya ku Hoima Road. Ekitoonya wazaalibwa nga wakavaawo enakuwaya eyo yewaabwe. Then Areto Aramadhani agambye omugenzi Irene Nakito senior woman yaleka albums mmeka. Album nazo siyinza kugamba nti yaleka zino naye nga ye ng'omuntu ayina ennyimba around 60. Kubanga zino ezisinga yazikolanga nebba ayina ennyimba ze around 60. Charles Akot agambye sirina bingi naye watubulako nnyo ekiseera naye ennyimba zaffe leetaye ekipya kati. Kale ssebo omwami Okot bali muikungu Saulo agambye which year Walumbeza ya released. Okay. Job Poka Fero ndowooza obadde ogamba nti mwaka ki oluyimba lwa Walumbezaya lwe gwafulumyamu. Oluyimba olwo lusooka kukolebwa 1992 then n'aluddamu mu 1994 era lwe tusinga okutegeera lwa 1994. Naye ne wano yali agenda okwata video nalwo ludde lwamu lulinamu versions ziringa 3. Justin Nakazinga love you so much Mr. Lord Fred Sebata kale nange. Kakinda Zavia agambye mubazaale nga mulina entegeke saana sikubaleka mu ggwanga kudaaga batyo n'engombo mbu bwakutira mbi mugiveeko. Anyway ndaba nsaba onnyambo ombuuliro omukyala yayimba oluyimba olwo. Omukyala bamuyita omugenzi Prosi Kyolaba yatandikira Matendo Demonstration School okubanga ayimba. Prosi Kyolaba ye muto w'omugenzi Livingstone Kasozi ye yayimba oluyimba baluyita Mukole Entegeka. Bw'atyo era ajjukirwa nnyo olw'oluyimba lwe abazadde tulabye nati ziwandagadde ng'ayimba oluvannyuma lwa mukulu we Livingstone Kasozi okubanga yatugendako. Era Prosi Kyolaba yakola ekinene nnyo okulaba nga muganda we afuna omukyala oyo Florence Namanda. Nanfuka Hafiswa waliwo essomero eritendeka Kadongokamu ku ffe ba upcoming singers.
munange gyeriri Emmanuel Sekidde atendeka abakuba ebivuga okuyiiya naki. So Emmanuel Sekidde wonoba weetaaze osobola okuntuukira, nsobola okuwa ennamba ne mubanga munyumyamu. Makombi Junior agambye ekibuuzo okay, kitegeeza weebale akanyomero kano mbuuza Sanyu Harriet atandika ddi okuyimba. Yes Sebato okumuwasa yali akyalina mukyala we omukulu oba baali baayawukana. Tusooke tujjewo ekyo. Sanyu Harriet Sanyu atandika ddi okuyimba. Kyemanyi te Harriet Sanyu be bamu ku baana abaayita mu makuge gita singers ey'omukulu Eryassafu Kibirige. Eryassafu Kibirige ye mukulu wa senior woman Irene Nakitoba Fiona Nakayiza wali Kikubampanga Buwe ne bano ba Rose Nakasujja kati bayitirawo bayitira mu kibiina ekyo. Boss tunulaawo. Okay. Kati bwana Makombi obadde obuuza oluyimba omukyala eri ogundi Harriet Sanyu nti yatandikira mu kibiina eky'amakuge gita singers. Songa eyo mu makuge gita singers era yaliyo n'abayimbi ab'enjawulo okugeza nga Sir William Kibuuka yakuyimbira akaalo ka Buganda, nebeerayo omuyimbi omulala eyali mu kibiina ekyo mwalimu Aziz Azinoonya oba Aziz Azion naye yava mu makuge gita singers. Waliwo Dr. T naye yava mu kibiina ekyo okubeera nga atandika okukola emirimu. So egye yatandikira endongo. Oyongeddeko n'ogamba nti okumuwasa yali already ayina egundi aline ono mu kibiina ky'amatendo yajjamu ng'omuyimbi. Bino ebirala byonna byajja luvannyuma. Yajja ng'omuyimbi, ebirala byajja luvannyuma. Tugende mu maaso mwami Makombi. Ngezaako ku refreshingako wano kantu kange kano. Ngezaako ku refreshinga. Then ekirala ky'obwadde obuuza Makombi kibadde kibuuzo ki? Naye nsaba gwe abatamatidde osobola oteekawo mu comment section, tusobola okujja ne twongera okubeera nga tulungamya. Naawe kyolaba nga naawe osobola okunungamya kubanga nange ndi muntu oba oli nsobola okubwa. So nsaba tugende bwe tutyongezaako kunoonya mwami Makombi. Then ekibuuzo ekyokubiri Livingstone Kasozi ayina oluyimba olumbe bwe luddaza version emu owulira nga basudde ate endala yali mulala ku zonna eriwa eyasooka ey'abasudde eyasookera ddala. Version y'abasudde eyasookera ddala. Then Hinakyo Sano agambye waliwo teepu eyaliko oluyimba Musenzalanda mbadde ngenda nempulira engoma ennyimba ezo zonna nzaagala muzirina. Yes, Omusenzalanda wemba seerabidde Omusenzalanda lwafulumira kunva ku musawo ndi walana yali Matendo promoted singers. Yes, tuzirina era wewesitwa n'ojje Kasubi ku Basookakwavula stage. Oluyimba tuluteerako nusu 5 tutandikira ku nnyimba za 15. Woba olwagala ku WhatsApp tuluteerako nusu 10 tutandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusinga era obwangu ye gye tukozesa. Makombi agamba mbuuza waliwo omugenyi gwe wakyaza n'agamba nti yafulumya alubamu ya Sebadduka ensi ekyuka mu 1984. Kyenzijjukira ebiseera ebyo Sebadduka yali mu kwekukuma awo yakikola atya okufulumya alubamu eyo? Oba ani oyo? Naye kyeyinza okugamba nti Christopher Ntege Sebadduka mu kwekukuma yavaayo mu 1900 yali 82. Kati eno weeba ya 84 ayinza okuba omutuufu kubanga wadduka mu 1980 n'agenda e Butenga mu 1982 Kakumirizi ng'avudde mu kkomera nga bagenda baperforminga be baamunoonya ne bamugamba jjangu tudde tukole omusajja singa akwagala singa yakufuna dda. Era bw'atyo bagamba nti show yaabwe yasooka baagikola mu biwologoma naye nga
jjajja w'abayimbi akankanirira n'okankanirira. Then endala ne baddako ne bagikola ku yali Buganda Road. Frederick Ndiwala n'agamba muganda wange nkulamusiza basudde okuyimba bye twalaba yatwala bbanga ki ng'akomyewo okuva e Bulaaya ate oluyimba abayimbi Kasozi ng'afudde lwatwala bbanga ki okuva ku maziika ga Kasozi. Kati bwana Ndiwala nakyo olina okutegeera nti Livingstone Kasozi yafanga 19 omwezi ogwokutaano 1997 yafiira ku Busaabala Nursing Home. Kati enaku z'omwezi nga 2 yatwalibwa mu kyalo e Masaka ekya Bbogo ne basulawo nga bakuba endongo, then okugira bamuziika nga 21. Kati mu kiro kya 2 Amani basudde Fred Sebata yamutumye okola oluyimba lwaki lw'abayimbi. Naye ojja kujjukira nti Hamani basudde okufa yafanga 11 ogw'omukaaga 1997 in a space of 21 days. Yali naye akoze ki? Naye yali agenze. Kati oluyimba olwo yaluleka mu studio, yaluleka mu kasiwukira nga amaze okubanga alukola. Kati balamu kubanga yalekayo ennaku oba zaalinga 9 ng'amaze okola alubamu nga tenafuluma. Then basudde okuyimba bye twalaba e Bulaaya lwali lwa 93 kubanga Kasozi yajja mu 94 ne Sebata naye yakola mu 93 ekijjulo ky'e Bulaaya, then oli najja mu gundi mu 1994. Ebibuuzo byaffe ndowooza byetubadde nabyo olunaku olwaleero. Simanyi oba eryali eyo ng'ekibuuzo kyo tosobodde kubanga okifuna, naye nga nnyongera okwebaza nti weebale kubanga ongoberera ebyo byonna byenkola. Nange kyemba nsobeza ndi muntu ng'omulala, osobola okuntuukirira ne twogera, era wootuukatuuka mu mbeera etegeerekeka tusobola okubanga twogera, naye nga tulwana ennyo okubeera nga Kadongokamu ono agenda mu maaso. Era neebaza abo abantu abavuddeyo okubanga bateeka etoffaali ku kisaawe kino ekya Kadongokamu. Obudde buno ngenda kwebaza abaana abakola omulimu gw'obwannakyewa nga tebasasulwa ssente okuva mu bantu ab'enjawulo oba bekikwatako, naye oba oliawo abalumiddwa ne bavaayo ne baba nga bagezaako okupushinga abaana abo, naddala abaana abakolera emirimu gyabwe ku kibanja ekya TikTok. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muzuukusiza Kadongokamu, mulaze nti Kadongokamu w'amaanyi era asanye okubaawo, so nga abamu balowooza nti Kadongokamu oba oliawo yaggwaawo takyasobola kubanga atambula. Nze Muzungu David, abasinga gwe mmanyi nga Muzungu David Kadongokamu, music analyst, Kikaya College and Vocational School babeerawo nnyo ne Twinex International wali e Bulaga ku Lwemityana. Kati Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame ebagamba nti musobola okuyitayo ku library ya gundi ku website yaabwe kadongokamumusic.org ne mulaba egimu ku mirimu egyo gye bakola, mubawe obuyambi mubagire. Ekirala nsaba wetulaba abantu abakola bye tukola tuveeyo oba n'ekyo ky'olina oba osobola okugira ki okubanga olina naawe toffaali ly'oyinza okugattako mu mbeera emu oba endala. Ffe gino tugikola gya bwannakyewa. Muyinza okubanga ebintu byenjogedde mu programu eno ogenda kulinda radio oba TV babikole. Obudde buyinza okuba obutono ennyo okubanga basobola okola ebintu ebyo. Kiyinza okutwalira years and years okuwulira ebintu byensobodde okwogera mu programu eno. Nze Muzungu David mbadde n'omukulu MC Benoit ku kamera.